Hanoi. Era wano wendi ni mu feeling. Nze naze ndi serious. Why for the president of Uganda overlooked? Nabaga ndi malirivu nga katogo kasirira we katokota. Ayiwawe. Byonna bya zungururu. Ebigezo kye bikola amasomero bano ssanyu abalala nnaku omwaka gwonna ne guggwako ng'amasomero kigakolerera kimu baana kuyita bigezo bya UNEB first grade simbi naye omutindo gulinnye gusingeko ku kuyita obuyisi ebibuuzo mukulike mwenna abaayise mwanguye senior 6 nayo mugimale nga 2023 tegunnatuuka mutuyambe mwesimbewo ku bwa kansala mu Kampala bano abaliyo twagala kubafuumuulayo. Minisita wa Kampala yagenda kuwandiika bbaluwa eyimiriza entuula za kanso. Ekigambo resumed meeting kyatabula buli muntu mu KCCA. English is not simple. The level of English within Madam Betty Kanya's head is really alarming. Alarming? How? Gwezigwa osinga Minister Betty Kamya okumanya oluzungu. Because how can you draft a letter and at the same time you copy it to yourself? You are the author of the letter and then at the same time you copy it to yourself as well. Oyagala yawandiika ebbaluwa yaleme kusigazaako copy. Are you serious? The problem with Minister Kamya, whenever she smears herself with the Chogero Abojeri is not good for you, Madam Betty Kamya. You better change to another Vaseline. Otherwise, you're going to make very big mistakes. Okola bizigo oyagala kumuguzaayo. Buli aleeta ekiteeso anti kati tubuuza kiki ye ng'omuntu kyagoba. Waliwo ne yabadde agamba nti abantu baffe abatufuddeko tubaziike nga ku wiikendi kwokka. Uganda weeri ebintu ebimu birimu engeri abatatya biduduma be bajja okugisobola. Njogera bufumu kubanze Muhammad Chimira mwegwa kubanga nze namalirira. Era munnanga atalina bumalirivu tasobola kusonga lugalo mu poliisi ya kuno. Maama oyinza okunyiiza abalangira. Basi bange bitali musabo inokobera edirisa lyange. Edirisa lya musibe. Edirisa lya musibe. Wano wenjogerera. Abange katwogere n'omusibe inalufeenya tewaviika. They're going to give you freedom, don't mind. You have freedom of speech. Don't mind. Ya, muleke kirumira atunyumize byonna ebiri ennalufeenya. Olaye bandetera mu kkooti mu sapatu. Mu ngeri y'okuntizinga. Eryo baakukozeeko jjoogo. Waakiri bandikuwadde lugabire. Ye nazo era ziringa siripa byonna byebimu. Osanga nno neeyakula ayambala lugabire mu kyalo ewaabwe. Ali mu Kampala yeefuula atalabanga ku lugabire. Kyenava njagala Father Kateregga yabuulira ekigambo mu kusabira omugenzi radio. Gye musibuka mu byalo wafaanana bubi mutya n'okgendayo mwekukumye muno muli mu bibuga abakadde bali eri bawangusa amannyo balwadde muli beekukume nno nga balinawo ku kasente kweraga bwerazi just. Ekisooka iwatukunamiko mwambala bubi. Ekyokubiri muli mu kulya buli ssente. Abamu nno bwe bagira ne beebulizabuliza mu zijimu z'omu Kampala. Nti amaanyi ge mukozeseeyo nga mukola 3 paaka mugeya misogogola emyala mu Kampala. Abawala bo baatutabula dda Faaza. Mwogera kimu bibiri nga yeeyogezaawo ebintu eby'ebbeeyi. N'ogamba ono asula mu Serena buli lunaku na kulya bintu bya bbeeyi oba kwenyumya. You look too expensive and I'm normally having pity on the men who love you. Leero twagiraba corporate afuna omusaala gwa miliyoni emu asula mu apartment ya mitwalo 8. Buli bbaala simanyi zirungi za kako eziggulawo mu Kampala n'emirirwano ateekwa okuzigenda mu buli wiiki. Ey'ennaalya ey'ekira wuuyo ntebe bukoto buli gwasanga mu woofiisi n'amusabiriza amafuta okuteeka mu motoka ye. Kyokka bannange Osanga ne sente z'emmotoka z'olina it's uprooted money. Sente enkuule mu basajja uprooted money and you are there. Byonna bya zungururu.